akwatidde ekibiina ki National Unity Platform bendera ku bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi be basanze akaseera akazibu mu kaweefube w'okuwenja akalulu mu bitundu by'ekiruhura. Olwokusatu abavubuka ababadde bambadde essaati zaakwatidde ekibiina ki NRM bendera Yoweri Kaguta Museveni okubakasukira amayinja nga kw'otadde n'okubakuba wadde nga poliisi yabaddewo ng'ebeegesa amaaso. Batiisatiisa abantu RDC natulemesa okugenda mu kisaawe ekola rale yaffe ebyuma byaffe babiwambye n'ebirala byonna. Olw'embeera eno Kyagulanyi yasazeewo okudda gye yabadde ava n'akwata olw'ekazo eby'ekihuula n'abyesonyiwa. Kyokka ate ekyamaze bannakibiina ki NUP enviiri ku mutwe ate poliisi yakutte bantu ba Kyagulanyi mbu be baalumbye aba NRM. Kyanaku nnyo nti ate ffe twalumbiddwa, ffe twalumbaganiddwa mu kkubo, ffe twakubiddwa nga poliisi eraba naye teyakutte abo baziba misango abatulumbye kubanga baadde bakulemberwa meeya w'essanga babadde bakumibwa poliisi naye ate balumbye abantu baffe mu hoteri gye babadde. Abantu ab'enjawulo baavuddeyo ne bavubirira ekikolwa kino. Once a presidential candidate is out there to campaign, you have to give them their space to campaign and present their manifesto, and you as the citizen, your duty is to choose whether you like them or you don't like them. If you don't like them, you let them be. Kati oyinza okugamba nti akakiiko k'ebyokulonda kavuddemu omwasi ku byakoleddwa ku munnaNUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi ategeezezza nti akakiiko kamaze dda okusaba poliisi okukola okunoonyereza ku mbeera eno era ababadde emabega w'ebikolwa bino bakangavulwe. Enoonyereze mu bifo ebyo ki ekyavuddeko entabwe za ku nsonga bwe zityo n'erambika ki ekyaliwo ekyabaddewo ekyaleetedde okukoonagana okwo okubeerawo. Naye ng'ekisinga obukulu akakiiko tekaagala kulaba bumenyi bw'amateeka ne campaigns nga weeziri kuba okubeera mu campaigns kitegeeza nti kati abantu bafunye license ey'okumenya amateeka. Ono era asabye abeesimbyewo okukoma ku bawagizi baabwe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo obuteenyigira mu bikolwa bya ffujjo. Bacandidates ne ba-agency baabwe be basooka okukwata amateeka, basooka okugoberera amateeka, babuulire abawagizi baabwe nti tweyise mu mirembe, tugoberere amateeka, tugoberere ekyokulonda, tuleme okutwala kano akalulu nga kaakufa na kuwona. Muchunguzi era asinzidde wano n'alabula abeegwanyiza entebe ennene ey'obwa pulezidenti okwegendereza olulimi lwe bakozesa nga boogera ku bannaabwe be bavuganya nabo nti bakizudde ng'abamu bavoola bannaabwe ate ekitakkirizibwa mu mateeka. Akakiiko kaagala kuvumirira bacandidates abo, okuvumirira ba-agency baabwe, okuvumirira abawagizi baabwe abakozesa olulimi olusiga obukyayi mu bannayuganda. Akakiiko era kategeezezza nti kanaatera okukomekkereza okunoonyereza ku misango egyaleetebwa gye kali egy'enjawulo mu kusunsulwa kw'abavuganya ku bifo eby'enjawulo. Akakiiko kaagala okulaba nti okuwuliriza emisango gyonna giba gimaze okukomolezebwa wiiki ejja kalyoke kayingire mu phase ey'okulaba nti kafulumya ballot paper. Wadde guli guti waliwo abamu be tusanze ku kakiiko k'ebyokulonda nga bo baafunye dda ensalawo yaabwe okuva mu kakiiko kano ku kwemulugunya kwabwe. I'm glad they have allowed me to be nominated in Kagadi. Persons of Eastern Region, all the persons of Uganda and the entire public of Uganda, because once I become an MP, I will speak beyond the older persons constituency. Bino ebijjidde nga bavuganya ku bubaka bwa Parliament betegekera kutandika kakuyege waabwe ku balaza ya Sabbiiti ejja. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.